tewali ngeri gye kigenda kukyusa kyavuddeyo jjo. Omusango guno unfortunately era kyenneewuunya osobola okunyooma ekintu ng'ate kiri mu field yo. Guno gwali musango nga gwa Naggomola era okumanya gwa Naggomola Electoral Commission yo terina ready kujulira ekimanyi kiri mu black and white ekimanyi kati tojja kuŋŋamba nti ate muntu n'amateeka ye takikola takimanyi naye nga ddembe lye okukola ki okujulira because ye democracy yaliwo agenda ajulire naye era tewali kigenda kukola ki kukyuka olwa amateeka agatambulira mu judgment. Tewali nti oba jjaji agenda gatunulira bulala no gajera kuvaayo nga bwetaavu. Aja tinga oteekateeka okuddayo mu kalulu ebimu ku baasinziddwako okugoba okusazaamu obuwanguzi obwo ekigambibwa nti abantu bakola effujjo ne basamba ebokisi ezo. Tolowooza nti kisobolera okubaawo mu kalulu era kemuddamu abantu oba abasayidi eri ne bagamba nti ye Nambyalaka awangudde naffe katusambe ebokisi? Sikirowooza nti ate kyandibaddewo nnyo singa kooti tezaasaze nti abantu bonna ab'effujjo oba basayidi eno oba basayidi eri bwe bavayo ne basamba bokisi basobola actually okuloopebwa okuyiwa akati akalulu. Twafunye okusalawo okulungi because kati buli musambi wa bokisi yenna gyali akimanyi nti bw'ona ogisamba ng'oyagala kunfiiriza amateeka gagenda kukola ki gagenda kukwata. So kyamazeewo ekizibu ekyo. Ate era manyi Electoral Commission nze mbagambye egenda kutuukiriza obuvunaanyizibwa waayo mu elections okulaba nti tedda mu kooti ng'era Nambi bwe yakola ki bwe yagitwalayo I'm sure tebakisuubira naye nga nalaba nti bwe bakola si biki si bituufu. Ensonga ezavuddeyo nti abantu 1,600 n'abayitamu tebaalonda naawe kemuyinza walonda naye waliwo ebifaananyi ebiraga nga n'obutambi ng'ova kulonda ng'olaga akalulu. Ensonga eyo okukubayo ebiki? Okay. Bwe twali tugenda mu kooti nze nagiteeka mu petition nabala obululu obwava mu polling stations 14 ng'obululu obwo bw'ogeraageranya obululu obwawanguza Nalukolo 7 n'obwange 958 obululu buno obutaakomawo ne bwe gwandibadde 1,000 gwandikyusizza mu results ez'ebyokulonda. Kati gano mateeka that ekyo kyokka mu mateeka Electoral Commission eba eyina okusala amagezi olw'okuba bo bakola nga balina ne supplementary budget oba budget esukkulira ku budget gye yakozesezza mu kulonda eba eyina okuddamu okutegeka awo era nze nali omutuufu ow'okuloopa omusango ogwo kozza nawangula mu bannange bonna wali 11 bo balina obululu butono. So ng'ekikino ekyomusango guno tekisobola kukola ki basingisisa musango naye olw'okuba obululu bwange bwali bwetaagako obululu 8 ati bw'obutakumyawo obululu obwo ate n'olangirira omuwanguzi oba omenye etteeka ya Parliamentary Elections Act. Era nze ekyo bwe baatindaga because it was a matter of law nga kyaba amateeka si kyakujingirira. Kati nze buli we nawuliranga munange nga ngamba baseless frivolous nga ngamba ebigambo ebyo ate nga ye munnamateeka oba tukoze ensobi nga nzirayo mu balooya nti banaye mwetegereze omusajja yatugambye baseless mulabe oba waliyo ekya baseless tetulina nabankakasa ga baŋŋamba because ebyamateeka bakugirayo ne judgments ezayitamu edda ne bakulaga nti ono yalina polling stations 5 zibataakumyawo ne basazaamu obuki. Kale bannange neetegereza ekyo kye njagala mutegeere era munnange ne bw'anaagenda wa guno omusango gwa Naggomola ate mmanyi mu mutima gwakimanyi naye nga bw'omanyi omuntu tomukaayanya tulina ekkooti ez'enjawulo n'aba ayagala okukola ki okuba bannakawempe bakulinda eddi bannakawempe
Bannakawempe already sebo mbadde ku ground mbadde mu kooti eyo naye olw'okuba okusaba kwange nali nkumanyi nga ne ground kwendi era mbadde ne tiimu zange zibadde nga ziri ku ground nga zigezaako okubeera nti zibasaba obuwagizi bwange. Naye wano wenkubira omulanga bannakuumaddembe abantu baffe tebaavaayo kulonda olw'okubeera nti batiisibwa baatya. Tubasaba emirembe mu kulonda okunaddako either mu by-election oba general election egenda okubindabinda. Tubasaba emirembe, abantu baffe baveeyo mu mirembe, basule akalulu kaabwe mu mirembe, kabalibwe mu mirembe, kalangirirwe mu mirembe, ensi egende mu maaso. Ebintu bino bibaddewo bitya oba bikibbo ebalabye. Era omwo mwe twajja abajulizi abakwata ku misango egimu. Nga bwe mbabuulidde baloya baffe yali tiimu emu naye ng'erina obumanyirivu mu misango egya election petition. Era bo bwe baatuula ne bakama baffe aba pate baabategeeza nti zino grounds si ntuufu kuyimirizaawo kalulu. Mukimanyi nti SEC eya pate yaffe yatuula nga 14 wavaayo ekiwandiiko ekiva ku chairman waffe wa pate n'atugamba mu kiwandiiko ekyo kirimu nti tuligenda mu kooti. Era nange subsequently natuula wansi ne ba agents era nenkyogera mu buli meeting yonna bwe tuba kwalinga ku Saala Jjuma nga nvayo nengamba nti bannange twasazeewo okugenda mu kooti olw'okuba ebyava mu kalulu ka Kawempe North constituency byalimu ensonga eza Simba ezirumika emuvuyo n'okubeera nti n'abantu baffe tebayisibwa bulungi. Era navaayo nenvumirira ekya abakuumaddembe okubeera nti baavaayo okukosa buli gwe baakosa era n'okubannyonnyola nti nze nga Nambi siina kitongole kyonna kye nalagira kujja kubeera nti baakosa abantu oba siina kyajja mu linnya lyange olw'okuba bw'ojja n'okuba omuntu ayimiridde nange ng'ogamba nti oli ku sayidi yange oba ompa bululu oba oba okendeza bululu bwange. Ekyo gwe nange mukikumiitirizeeko okwongera okukakasa nti nze nga Nambi siyinza kubeera nti nsaanyawo obululu bwange bwe mba noonyeza mu bulumi. Nze mbaddeko Kampala Woman MP 2021. So that means ground zonna ez'e Kampala manyi constituencies 9 ng'ekulembera mu buzibu ye Kawempe North neneesimbye. So siyinza kuddira ground nzibu ng'eyo ate nempita bannamagye bajje bakole ki batandike okutulugunya bannamawulire oba abantu baffe bensabamu akalulu.